Tosubwe ekiddako ku AC Media UG. Abaana naddala abakyala ebyo nga mwejjanjaba bu UTI biki. Abampadde ka capsule bampadde ka capsule nti empeke ezaakolanga edda tezikola. The reason ekizeetera obutakola nti emibiri gyaffe gigubye because of self-medication. Self-medication is so dangerous to your life. Nange kennyini nti tutuuka n'ekiseera nti eddagala lyonna tulimanyi naye waliwo omuntu okugesa neurologist ya specializinga mu kujjanjaba nerves and the brain, a neurologist. Naye ne tubaayo n'omuntu omulala gwe tuyita neurosurgeon. Ate ye so amanya n'eddoboozi Nabulime Esther S1 Talk with AC Media Uganda. Nkubuuza gwe nawe osinza okuba nga otraba. Thank you so much. Tusiima byonna mutukolera abatraba wonna wotrabira. Nina mikono gyange abandabira UAE. Thank you so much. Abandabira mu America, Canada. Mwena mbabuuza gwe nawe osinza okuba nga otraba. Naye nga olunaku olwaleero tugenzeko mindset change. Ndoza munda bawe muti ne mulaba ebintu nga bino mutegera butegeezi nti ndi mu ddwaliro era nga olunaku olwaleero tuli wano ku rehab clinic body and mind nga ndina omusawo omukugu Mr. Dr. Adrian KAKOOZA. Sanyusa okulaba neseenya kubeerako naawe nnyo. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi ddala. Mr. KAKOOZA. Ndi musanyufu by the way. Omanyi nakubirako esimu sometime back. Wayisewo ebbanga. Naye nga mu appointment zange mwoli nengamba njafuna obudde ngendeko omusawo bwebityo naye automatically lubaddewo luti nenzija. Zo omulungi tezirwa. Naye ogenzeeyo. Olulimi oluganda olutegeerera ddala. Ni musajja wa Kabaka. Yeddira ente etaliiko mukira. Omuzukulu wa Katongole mulema. Etaliiko mukira. Miss Doctor, tubuuzeeko tugende mu maaso. Nsanyuse nnyo neera neesiimye nnyo okubaako ne AC Media wano. Amannya mwagawulidde. Ndi musawo ow'amagumba oba physiotherapist. N'ekintu kyensinga okujjanjaba ebiseera ebisinga ye pain abantu okulumwa. Emyaka gigenze giwera nga tuli mu mindset change. Yes, we've had a lot of mindset changing. Twatandikira okusoma by the time I left school 13-14 years ago. Buli muntu yali yeebuuza lwaki wasomye n'ebyo ebya physiotherapy bineetaagisa binakola. And indeed it was very bit tricky then. But watandika okwogera ku physiotherapy naye ng'embeera bwegenze ekyuka mu bantu obulamu bukyuka, so we are getting to see nti n'ekintu kye twalowooza tetukyetaaga naye katukikola ki tukyetaaga. Abantu endwadde za stroke zikoze eki ziyitiridde obungi oba endwadde ze twandise non-communicable diseases. Non-communicable diseases ze endwadde ze tutasiiga nga gwabeera nayo ng'omuntu. It's non-communicable. Communicate is tesobola kuva wemba nze agiina tisobola gisiiga. Producer Brian oba Dr. Adrian. Kaakati ezo endwadde emyaka egiyise zibadde tezifiibwako nnyo. Tubadde tulina communicable diseases zaffe okuddukana, malaria, biki, HIV n'era eggwanga ne tuteekamu nnyo ate ng'abantu abamu bazirwanyisa kubanga why infectious diseases or everyone is interested ozirwanyisa okugeza COVID. Nti n'abazungu bonna gye baali baagala nnyo okumeka sure nti COVID tumulwanyisa e Uganda aleke batuukako because it's a communicable disease. Ne siriimu nti olina okufuba nnyo nti siriimu tayingira mu society community y'abantu gy'olimu kubanga bw'ayingira mu community mu bakyalimu abagabana b'Ekampala mugabana n'abandi awo ng'agenda okunkebera nga nkayina because it's a communicable disease. Yes.
bweyingira mu community we know very many Ebola biki then wabaawo kati zetwogerako non-communicable diseases ebisukaali byo gwa nabyo biruma gwe wekka ng'omuntu nenwana nabyo gwawomerera wekka gwamera nefuna obuyiso obwo bwa buli another person tajja bukola ki bufuna okulwala omutima kizibu kyo wekka personally whereas katugenda tukiraba nti genetics oba obutonde abantu abamu obulwadde obwo batera obukola ki obufuna engeri gye bazaalibwamu kati naye ezo non-communicable diseases ate they are lifestyle diseases nti tulina enneeyisa gye tulimu oba ebintu bye tukola ebiyinza otuleetera obulwadde obwo ng'ate luli tetwakola ki tetwabirina okugeza ekintu nga postpartum depression oba mental health diseases eziriwo nti endwadde z'obwongo which we also deal with at the rehab clinic nti luli zaatuluma tezaalinga nnyingi nnyo olw'embeera gye twabeerangamu ng'Abafirika tewaabeeranga mwana mulekwa passe kubanga olwafiirwanga nga batuteerako omusika nga bagamba kato kyali ani mulekwa we are growing as a community so it's easier but now we are lonely people. Nti oli wazaalanga n'oddako ewaka n'obeera ne maama wo ne bakunyigamu naye kati ozaala n'oddeyo mu apartment yo ne maidi wo balese n'akunyigamu banayo ne weenyiga nti n'ebizibu bye tulina kati bya njawulo edda twatuulanga okuwummula kati ate tuyimirira okuwummulamuko nti lulima omuntu wayimiriranga emirimu gyonna nga gyokola egisinga ogikola oyimiridde naye kati ate tutuula nnyo we oversitting ate nga tukyagala nnyo kubanga baatugamba twasomanga tufune white collar jobs tusobole okutuula ntuula okuva ssaawa 3 ez'okumakya paka 11 oba ku emu ey'ekiro and it's something kye twali celebrating naye kati obulamu bugenda bukyuka sukaali twaziyitanga ndwadde z'abagagga nga tumuwulira mu bantu bakulu naye kati ajja mu baana abato pressure abantu life expectancy nayo yeeyongeddeko nti ate abantu bawangaala nnyo if I'm not wrong if you look at the statistics where Uganda from Africa by 1990 in Uganda our life expectancy was at 40 cut our life expectancy is at 60 going to 70 ekitegeeza nti we are living longer tulina n'endwadde ezijja olw'emyaka regardless of what you do so the burden of non-communicable diseases has increased tremendously ate n'ezo non-communicable diseases ne tuzijjanjaba ne mubaamu ekintu kye tuyita obulumi oba chronic pain abantu nga buli kiseera abaako n'abamuluma omutwe ogumuluma omutwe nekola biki ekyo ne kituleetera ekintu ekimu kalichwa tumanyi ebyaffe wano mu kalicha tumanyi okwejjanjaba nogenda wali nosaba ku kigaji ne wanywera ku kigaji nogenda omusujja era okubira omuntu n'omugamba banange omusujja nga mpulira njoca naga tulinawo kigaji funawo ekigaji funa omululuuza awo onyweko ekifuba kikuluma kati culturally ebyo byetukola ki byetulimu so that's the mindset ate ne culturally tetusasula abasawo tetusasula abasawo we don't pay them they are not paid neera njagala nnyo okuwuliriza abantu nga tuwogera ebintu byaffe ebyennono nolwankubadde twagala nnyo byejjamu naye bw'owuliriza abantu nga boogera bagamba muweeyo ekikubansiko anti bakkiriza nti otamuwayo ekikubansiko terikola naye tomuwadde lyakujjanjaba omuwadde ekikubansiko
so that eddagala lyo likola and it's a nominal fee. And on top of that bw'owulira abantu nga banyumya nti omusawo akusaba ssente aba si musawo mulungi kubanga omusawo bamuwa bwi kasiimo talina baakulabirira. So culture gye tuvaamu nti ate naye bw'okakasa bw'otunula nnyo abantu bajja kugamba nti n'abasawo baffe wano tewaliwo muntu akola busawo full time. Kintu kye twakolanga obuweereza pastime. Kati embeera egenze ekyuka ne mindset eyo tennaba kukyuka. Ekyagaanye. Kati abo abantu batandika okulowooza nti eddagala ly'omuzungu bajja dikozesa nga bwe bandikozesezza eddagala eryaffe ery'ekiddugavu. Ery'ennono oba habo. Awo ne tujja ku kizibu kya self medication. Naye doctor nga tunagenda ku self medication tusooke tudde wano ku eddagala ly'omuzungu n'erya habo. Abamu bavumirira eddagala lya waliwo kale nga bamanyi nti waliwo bagamba nti eddagala ly'omuzungu we liyitirira obungi mu mubiri lyonoona system. Abamu ne batandika oddivaako ne bagenda mu ddagala erya habo. Era ogenda n'osanga omuntu agamba kwesa ku habo. N'osanga abamu nga bagamba ate waliwo endwadde ezimu nga tezikwatagana na ddagala lya habo. Abamu bagamba cancer is it? Abasingira ddala agamba dikwa. Kati awo njagala ogamba doctor otunyonyolemu wano oba otutangaazeemu ku ddagala lya habo si bubi n'eddagala ly'omuzungu. Eddagala lya habo ekisingira ddala obulungi teddagala ddungi ddala erya habo kubanga kye tusooka okumanya neera omuntu kye wanditegedde nti n'eddagala lino ery'omuzungu nalyo tulijja mu bimera teriva mu ggulu ne ligwa. Ery'omuzungu yes bali ye ayiprosesinga. Omuzungu n'atwala obudde n'amanya nti ekigagi kino singa bwe tuba tukyanise ku musana kyonooneka bwe kiti bwe tutakikola bwe kiti kikyuka n'atandika okuimprovinga eddagala lye. Naye bwe biyingiramu ebyenfuna okufuna bwe kuyingiramu awo bwe tutandikira okufuna ebizibu eby'eddagala ti buli omu ayagala kutunda nti pharmaceuticals companies zino ziproducinze eddagala eddungi erimu nga ddungi ddala nga likola ng'ate habo waffe tetunnaba kufuna budde ffe ng'Abaganda Abafirika tetufunye budde butuula wansi ku processinga ddagala lyaffe. Tetutudde wansi kumanya nti ekigagi doozi yaakyo ebeera yenkanawa. Nosanga omuntu nanywa akadomolo olunaku lulamba. Tetunaba kumanya tukifumbye tutya ku temperature ki. Tetuwadde budde ddagala lyaffe. Obaoliawo n'okunoonyereza. Lwakuba tetukikoze tusigadde emabega. Omuchina akikoze, omuyindi naye akikoze. Ne China waliyo university nga zisomesa traditional Chinese medicine. Ebuyindi waliyo kye tuyita Ayurvedic medicine. Ayurvedic medicine amanyikiddwa ayina ne treatments ne bagamba doozi ya kino okikola bwe kiti kye tutannaba kukola ku ddagala lyaffe. Tukyalimu eri embeera y'ojjijja wali kutale nojja n'ofumba. Kati ate ekyo tekyandibadde kizibu. Naye nga bwe tugambye mwana Adamu ebyenfuna
nti research emu gwe bakoze mu UNBS nti ne habo omu gwe bagenze nga batestinga tukizudde nti eddagala lye baguza abantu abamu nga habo lirimu active ingredients z'eddagala ly'abazungu. Nti abantu abamu abakola eddagala lya habo wano mu Uganda bamanyi okutabulamu eddagala ly'ekizungu mu ddagala lyabwe. Naga nagula wali empeke oba syrup najja n'ateekamu ka sample n'engeri eddagala lyaffe kye tulikuttemu. So in the nutshell nti habo lyandibadde eddagala ddungi n'era ddagala ddungi naye ffe Abafirika nga bwe twebba ne tugaana okwezimbira enguudo tugaanye okudevelopinga eddagala lyaffe. Sekita eyo si sekita eyo tugaanye okwedivelopinga ffenna. Neera kankyogere kubanga tuli mu mindset change okugeza Abafirika kanjogere kati kankulage Uganda ne Somalia. Uganda tuli Somalia tukuuma Abasomalia. Abasomali Bawarabu boogera Oluwarabu bafaanana n'Abawarabu. Naye Somalia exporting ennyama y'embuzi mu Bawarabu n'okusinga Uganda. Fe export gye tutwala e Somalia oba mu Bawarabu be baana abato emijiji emito egyandibadde mu ggwanga lyaffe nga twekulaakulanya naye lwakuba tetweyagaliza neera tuzzeemu okutunda abaana baffe ng'abaddu ng'omuzungu bwe yatukola luli. Slavery. Emyaka 5 emabega twatunda our brothers into slavery. Omuzungu bw'ajja otugamba byatugamba tetwalinamu bavubuka okugaana ebintu ebimu. Neera ne kaakati tuzzeemu ekintu kimu tusindisa abawala baffe bakyala baffe tubazzeemu tubasindise ku mawanga bagende bakole obuddu bajjajjaffe bwe bwadduka. Kati we've not developed, we as Africans we have more gold. We have ezo smartphones ingredients zonna ezikuba smartphones bazijjawa wano ku African land. Naye tetulina kye aloe vera supplements ze bakola mu kigajji ogitunuulira ne bagamba ebbeeyi y'ako akantu nga wano Uganda kiri wano tetulina kye tukikozesa. Oba oyagala okumanya bwe tulowooza ng'Abafirika abantu wulira ani yayimba yanaaba olweza ani yayimba olweza Geoffrey Lutaya nze mune nali ndowooza olweza luzibu nnyo okufuna. Si luzibu anti bwe ndulaba kuki ku kkubo atulagamba then neneebuuza nti nali ndowooza Geoffrey Lutaya ekintu kyayimbako kizibu nnyo nakola ki kufuna naye ate not everyone ngoye bwe yakimba n'akyogerako n'akimbako ng'oluyimba. It's later on I found it's a normal plant. Naye ate people would be finding it lazy ogikozesa odunaabako. Kaakati tuddeyo kukya habo is a habo better than pharmacological or industrial medicine. Nti no and yes. It would be, it should be kubanga waliwo n'ekijanjalo ekimu tetuyita mukuna proneris bw'okisekula n'okiwa omuntu alina obulwadde bw'okkankana kikolera ddala ng'eddagala ly'omuzungu nawona okkankana ne kukendeera. And we are even promoting it abantu bakirime kuba abantu abalina obulwadde bw'obuko obw'okkankana bangi. Naye is habo bad? Habo is very good, but we have not done it good. Kati ate abamulimu bali mu kukola ssente bali mu kufera ate mu kufera ne bakyonoonera ddala.
Titulabye muntu ng'abadde anywa eddagala lye erya habo n'erya sukaali kangeze ku mulwadde ba sukaali bentera okukolako. Amina eddagala lye erya sukaali ayina erya habo. N'eddagala lye erya sukaali nga bw'amira eddagala lya sukaali teritera kukola. N'atugamba nti alimira ng'alinywera wamu eddagala lye n'erya habo. Ne tumugamba eddagala lya habo likole ki likendeezeeko. Oba limire lyokka lyokka n'erya sukaali lye tukuwa limire lyokka lyokka. When he did that, he got results. But lumu mba mpita eyo mu kikatu eyo endaba gye bafumbira eddagala eryo. Muziri poti ennene. Ng'abantu baffe tebakiwadde kirowoozo. Nga kibulamu. Kibuzeemu. Emirembe gitambudde naye tetutambudde na mirembe. Abatambudde n'emirembe. Abalwadde bangi bajja wano ne bava ku ddagala ne bagenda ku habo. Bagenda okukomawo nga it's worse. It has happened in cancer patients. We've seen it in diabetic patients. We see pressure, hypertensive patients. Ate ne tukiraba ne mu siriimu HIV. So the only problem with our hubs in the country gyendimu gyemmanyi tuganya oziresearchingako nozinvestingamu. So kakati awo tutegeddewo tugende maaso tuli ku self-medication. Self-medication. Tuwano ku media. Doctor, self-medication kyeki? Self-medication kwejanjaba. Mpulidde omutwe gunnuma kaŋŋende ku pharmacy neegulireyo akadagala. Neegulireyo action. Oba headaches. Ngulireyo headaches. Ekyandibadde si kibi. Eddagala ly'omuzungu lino alyawula mu bitundu bibiri. Tulina kye tuyita over the counter medications, OTC. Eryo eddagala muli Panadol biki osobola okugenda n'obukola ki n'obwegulira. N'obaawo eddagala eddala lye tugaana okuba over the counter. The problem still comes into the mindset of an African. Nti e Uganda, because tetufollowinga mateeka, people are going ne bagula eddagala eritakkirizibwa kuba self medicated. Okugeza kankugereze ku mpeke nga ibuprofen. Abaana abawala mukaagala nnyo mu periods. Eddagala eryo ibuprofen bwe tuba tusoma mu lutafuttafu tujja kugamba kirina ekintu kye tuyita COX-2 inhibitors. Nti eddagala eryo bw'olimira bwe ligenda mu lubuto lireetera olubuto lwo okuproducinga acid omungi neera li-irritatinga olubuto. Kati gwe bw'otandika okwekolera self medication n'ogula buli period bwe zigenda okujja n'ogula ekisooka kati oli mu kwokya lubuto munda ne acid oyo gw'ofulumya ndi mu kwokya olubuto. Some of these medications engeri gye zikolamu eyina obulabe, zirina side effects ku mubiri. Kati omuntu bw'amira naye ne bw'ogenda mu basambi b'omupiira abandi bamira bu pain killers buli kiseera abasinga balina ulcers. Mu self medication eyo mwe muva n'ebintu bya addiction. Olaba omuyimbi Kyandiru akugamba nti yatandika okukola self medication nga jjanjaba back pain. Wagenda okumaliriza tulabye obulamu bwe oluvannyuma ne tuvaamu neze addictions. Naye self medication eno mbi kubanga waliwo eddagala erimu nga it interacts with each other. Tibw'oba omize empeke eno ate eno togikola ki? Togimira. Naye ekyo tojja kitegeera kubanga toli musawo. Ate okumanya eddagala ly'omuzungu liri complicated nti nange kennyini ngenda ne neebuuza ku pharmacist. Naawe doctor? Nti dokita akuwandiikira eddagala
agenda olumu neyebuuza ku pharmacist ate pharmacist ye yasoma nayiga okugaba eddagala neera alitabula atya olumu omusawo kyatakola ki kyatamanyi nti oli amanya olina omusujja olina bino olina bino n'ogenda wa pharmacist agamba nti kati ate yo doozi gy'omuwadde enfu tabula bwoti kino kyoba omuwa so gwogwo omugaso gwa pharmacist. Okay, nange naye nebuuza balina njawulo ki kati nno leero gwagiŋŋambye omusawo ono ye tutuula eno mu investigation kunoonyereza ki ekikuluma musujja. Having a fever does not mean nti olina malaria. Ne tutandika okugenda tubaba olina malaria olina omusujja oki ekiyinza okuleeta then oli naatwe n'agamba nti okusinziira nga bwendabye esi yeetaaga eddagala erimuyamba omusujja guno okukola ki okukendeera naye bwe guba gukendeera ese tumweyo ne antibiotics kuba ntwalabye alinamu ka bacterial infection naye atukebedde talina malaria olwaleero tetujja muwa kuwatemu newankubadde alina fever it does not mean alina ki malaria. Bwe tumaliriza otulaga ne esono yaŋŋambye abaamu n'ekikeeto ekintu ekimwokya muno ekitegeeza yeetaagamu anti-acid kati omusawo n'awandiika bw'ogende wa pharmacist ate pharmacist omutuufu ayinza omugamba nti eso bw'oba ogenda muwa eddagala ku myaka gye bw'ati ne bwafaanana si bweti bwe kirina oddimuwa likyuseemu doozi ebeere bweti ne bweti. Ebyo byonna si bya jjenjeero si bya kwemuula nga abantu bayinza okukiraba bitaasa bulamu bwo. Ebiseera ebimu tugenda ne tusinkana oli nagamba nti maama mulwadde ese maama bw'aba mulwadde n'ogamba ebigere bizimbye n'odduka ku kalwaliro n'ogenda wamma musawo maama wange ebigere bimuzimba muwe kaddagala ki ayinza okuba alina pressure kati mwe kano kajja mukamba ebigere okukola ki okukendeera kati n'obayo ne muganda wo omulala naye alabye maama ebigere bizimbye naye n'adduka ewa mukwano gwe n'amugamba nti maama akoze ebigere bizimbye nti kati gwe bwe wagenza omusawo n'akuwa fluxamide nze bwe ngageze ne bampa Lasix fena mama ligenda kola ku bulwadde bwe bumu kati kuggwe owulira nti lyanjawulo fluxamide and Lasix owulira byaki byanjawulo nga tubitwala nti ese maama asanyuka munange abaana banjagala bampadde akadagala nti ng'omuwa nono omutabani andeese kasita awulira nti oli yaleese nga baleeta nga maama tuli muwa overdose kati tugenze mu overdose but we are trying to give the same medication. Enjawulo manya nti oli Coca-Cola ono Pepsi Cola Ham Cola but they are all colas. Oli ajagala nanywedde ka Reham nanywedde ka Pepsi nanywedde ka Coca-Cola kakoko awo obuzibu bwe bukola ki bwe bujira ku kizibu kya self medication. Ennaku zino tulina multi-resistant bacterial infections excuse me and it's a problem nti abaana naddala abakyala ebyo nga mwejjanjaba bu UTI biki abampadde ka capsule nti empeke ezaakolanga edda tezikola. The reason ekizeetera obutakola nti emibiri gyaffe gigubye because of self-medication. Self-medication is so dangerous to your life. Nange kennyini nti tutuuka n'ekiseera nti eddagala lyonna tulimanyi naye waliwo omuntu okugesa neurologist ya specializinga mu kujjanjaba nerves and the brain, a neurologist. Naye ne tubaayo n'omuntu omulala gwe tuyita neurosurgeon ate ye alongoosa obwongo
naye munnanga ababiri abo baba bamanaginga omulwadde ate bakola ebintu byanjawulo. Naye gwe eri omuntu ojja kulowooza oli bw'alongooseza obwongo ateekwa okuba nga waakabi nnyo asobola okumanaginga obwongo okusinga ono awa eddagala neurologist. Naye nga munnange mu busawo akuba seminti akuba ekipande tasiiga langi. We have highly specialized training nti naffe waliwo eddagala erimu lye bagamba ku levo yo tolikozesa oli yayina oddikozesa. Naye lwakuba amateeka g'e Uganda manafu kati nga bw'ogambye nawulira gundi nti maama wamututte okulaba omusawo w'omutima bw'amaze omulaba omwezi ogutya ne bagamba kumo after 2 months. Gwe n'obeereyo n'ogamba abo baagala consultation fee waabwe ko gwe akapapula nkalina ng'okazaayo ku ddwaliro lyerimu bakwongerezeeko kuki ku ddagala ku treatment. Naye omusawo bwe yakuweera eddagala eryo alina tests ze yali akoze n'alikuwa. Osanga bw'onoddayo ajja kukola test ezimu either akyuse eddagala oba balyongereyo. Naye ffe ofuna akapapula keekamu neweeyongerayo kenyini ke bakuwa kozeemu okutwala. Ekyo ne tufuna ebizibu nti liver diseases tuzifuna leeti nnyo e Uganda. Ensigo ebyo nabiva ku self medication. There could be some of the things because you're not continuously following yourself. Ensigo nazo tubitegeera very late. Ekibumba Cancer naye tumutegeera very late. And they will tell you pediatric children cancers esinga ziwona. Naye ffe tulwawo okugenda mu malwaliro to consult the rightful people. Tulwawo. So that's why it's becoming very complicated for us to manage non-communicable diseases. Zitubeeredde enzibu ate nga zigenda tubeerera nzibu nnyo kubanga life expectancy yeeyongedde ate endwadde ezo zitweyongeddeko okuba ennyingi. Kakati dokita ogezi noyogera ku overdose wali wakati wetubadde twogerera awo noyogera ku overdose nti omuntu agala naamya eddagala kati nga wetwogedde ku pepscola nowanga live example batugambe nti no action edix ebintu ng'ebyo nti senga omuntu nakera ku maca n'akozesa overdose abamu bayisa bubi ebyaddala n'ategeera nti wena omuntu oba n'ategeera nti afunye overdose ayinza kukola atya? What could be the first aid? First aid of overdose? Yes. Go to hospital. Automatically. Si byakuddawo nywa ekikopo kya nywa ebbinika y'amazzi. Of course, you may need to rehydrate as much as possible, kola biki, but like I said, run to the nearest health facility. Kubanga abantu abandaba wano, you are an online TV station. Yes. So by the time someone can have access to digital platforms, then they should be able kuba mune namba y'omusawo muki musimu. Ddukira ddala bunnambiro muki mu ddwaliro. Olwakubadde nti tetwagala I'm a private practitioner. Olwakubadde tetwagala kweyunira nnyo malwaliro ga gavumenti. I would encourage abantu nga teweesiga wallet y'obulungi okweyunira nnyo amalwaliro ga gavumenti. Dokita amalwaliro ga gavumenti ku muntu omulwadde afa oyinza okugenda olunaku olusooka lwotafuna treatment n'ogenda n'enkya. Simanyi naye nga ngambye omuntu nga weeraba ku social media wandyeyunidde nnyo amalwaliro bw'obanga akasente tokakola ki tokalina bulungi nfo kyokgenda oli okusaba consultation we 10 ajja kweraliikiriza
ate olumu ne bu private amalwaliro gaffe ku mabbali eyo gakweyiiya so okuwona okweyiiya mu human resource gundi zetulaba zetutamanyi bulungi ezo zibeera ebbalibbali basawo olumu tebaba qualified olumu tebabeera biki ate nga amalungi ebbeeyi ebeerako waggulu ebbeeyi eba wagguluko kati omuntu nga tusobola kugenda mu eryo eddwaliro eriri private gy'omanyi ewali abasawo abakugu kubanga baseera nnyo so instead of that genda mu lya gavumenti kubanga gavumenti in most cases abasawo bayo bajja kuba qualified oba ontegeera nkategedde bulungi bajja kuba qualified bayinza obutaba na ddagala kale tujja kukola nga bwe tukola e Uganda oweeyo omuntu omutwala akuyise ku layini biki ogenda olaba omusawo owaddala bw'oba tosobodde kgenda mu ezo zi private kubanga zi private ezirimu abasawo abakugu akabeeyi kabeera wagguluko kati okwewala biki agendedde ddala okulaba abasawo mu malwaliro ga gavumenti ate asingako aga gavumenti ate tuve ku biri ebyokugamba nti gundi mumanyi akolera mulago kubanga omuntu ayinza okuba nga nkolera mulago naye nga njera naye wakuba ondabayo emulago nolowooza nti nkola ki nkola mulago nyinza okuba nga nkola mulago nga nkebera musaayi naye mukebera omusaayi ogwo simanyi bya bujjanjabi birala nyinza okuba nga nkolera mulago nga nkola nga ndi akawuntanti naye lwakuba mundaba emulago nenvaayo nenzija ngamba nti musawo w'emulago kati ate nga bwe mulago tajja kuba musawo so self medication eyo ndi musanyufu nnyo because you're not a mainstream media but the fact that you're picking interest mu bino ebintu is a worrying concern internationally, not only in Uganda. TB akyatulemye okumanaginga kubanga it's becoming resistant and the problem comes from self-medication or poorly people taking medication the right wrongful way. HIV, some HIVs are becoming very resistant because people are self-medicating. Waliwo n'endwadde ezimu they are becoming more complicated and yet they would have been easier managed if they were handled the rightful way. So obudde bo naye doctor kanzikiza nkubuze ekibuuzo obadde oyogera ku emabegako otuze nga twogera ku bintu ebyenjawulo muli n'empinga interest okubuuza ku kintu kya body check-up. Abasawo bagamba nti it's advised ne tukola body check-up once in a year. Naye oba oliawo nga wewagambye wano mu mindset y'Abafirika tetukitwala kubanga kintu kikulu. Okyogerako ki ekyo lwaki advised nnyo omuntu okola full body check-up once in a year over 2 years? Ekyo kiri advisable nnyo kubanga olaba kati tetuli mu December. Exactly. Buli mwezi gwa December Katonga abotoka neera yunula buli mwaka tugamba bannanga oluguudo lw'e Masaka between October to December each year. What is the cause? Lwaki abotoka? Now mindset y'Omufirika aweri nti buli mwaka Katonga abotoka okumala emyaka nga 6 buli from October to December tuba n'ekizibu kya Katonga. Naye tubeera mu firefighting buli kiseera Katonga yabotose Katonga yabotose ab'e Masaka, and that's the mindset of an African. Bududa is always flooding year after year. But the African person in us tulinda kusaba sala na Katonda tukola ki tukujja tukola byamagero atukolera ekyamagero. But we've been known prevention is better than cure.
It's very easy. We get into our 40s. We are getting into our 40s, 30s. We know it sukali pressure we bitandikira. So bwe tugenda mu ddwaliro n'okwata emitwalo gya 2 omwaka. Omusajja yenna asukka emyaka 35. Twandikebedde prostate, twandikebedde pressure, twandikebedde sukali. Ne siriimu kati tumukebere. Yes, siriimu tugeza. Andi siriimu kati saawe no luwolwala. Bakebe bakitebasoko kebera. Kubanga bwe tulabye nti naye tulina ne bwe tulabidde nti siriimu bwe tumutandikako amangu obulwadde bwa HIV. When we start early, omuntu atandika treatment, it does not get worse. Okay. Bw'okola prevention, wanditadde emitwalo 10 when preventing, mu treatment oteekawo miliyoni 2 plus. So prevention is better than cure. But as media, please work on the mindset. Let an African man get to know. We live life, tulekera okuba mu life ya miracles, kitwala ekyamagero, such that we live a focused and a well-planned, intentional life. Aba Japan, their life expectancy is 90 kakati. 90 is their life expectancy. Bali abibuto bakola bichi, but their life expectancy is at 90. Africa, we have the youngest populations. But we do not want to talk about disease prevention. Bola wano tuba tusekane tugamba nti abaana bafuna embuto, abaana bagenda kubyeyo. The last abaana abatudde S1, abatudde S6. Bwe batandika okusoma mu P1, the country registered 2.8 million Ugandans who registered in P1. Bagenza okutula, more than 2 million of them had dropped out. Kati abaana at S6. So abaana aba dropping out bo baddawa. Where are they? So as Africans, it's not in our nature to be okuba preventative. Okumanya nti ebizibu bino bijja. But it's key that we prevent. If I explain to people the importance of long-term vision, let me use an example of a beer. A beer company. I'll just pick one drink. And if someone learned to drink at university, noiga okunywa a particular brand of beer. We should just choose. I don't want to. Kakabia. Nga oweze myaka na mu Christmas eno ngabuka kutte. Bw'ojjukira kampani za beer ziteeka mu sente nyingi nnyo kola promotions zino. Okola advertising. Ate gwenza n'obutakitegeera lwaki ziteekamu nnyingi. Naye esika story nywa beer bw'oti ne kakuwoomera ku university nga yo 18 years oba 19. Beer company emanyi efunye customer for the next 30 years. Ngali kabiya ako. Nebanga emanya n'okumanya nti eswo yajja kunywanga yo chupa 2 buli lunaku for the rest of her life. So a beer company would rather invest in $1 million Ugandan shillings today to have you as a customer for the next 40 years. And we do not have that mindset in an African culture. Long-term thinking. Akategedde kubira mukama engalo z'amaanyi. So for us to change as a culture with your mindset vision, we need to know there are people who've studied professionally. It's very wrong to do self-medication. Please consult the right healthcare professionals for the guidelines. If you do self-medication, you're going to damage yourself. Okay. Thank you, sir. Ne mudachike mo babiri. Tubuli bakusanga. Hey. Yes. Rehab clinic, we are located here in Nalia.
ate waliwo twadde tutandika twatubuulidde nnyo ebiki byokola so bitubuulire nnyo omuntu ajje ku rehab clinic. Yes, we're located in Nalia. The word rehab confuses people kitiisa nnyo abantu, but the word rehabilitation means okuzza obujja. We can rehabilitate a house, we can rehabilitate a mind. What you're doing is mindset rehabilitation. Rehab is to bring back things. Okay. So in the rehab clinic in Nalia, we specialize in the following diseases. Yes. We specialize in nerve and bone diseases, muscles, emigongo, ejiruma. We have keen interest in stroke. We manage stroke patients. And we have comprehensive management of stroke and mental health. Okay. We do mental health as one of those things to support people. Abana banje bagenze into substance use addictions zeyongedde. And so those are our core focuses. Nerves, amagumba, I'm a specialist wa amagumba, binywa, ne pain management, and then stroke, and then my other team works on the mental health. Okay. Yeah. In number. We are located in Nalia. In number is 075 0752 045 865. Naye also tunonyane ku TikTok. Nafe kwetuli. The Rehab Clinic. Yes, we have a lot of educational content on TikTok. Yeah, atera Mr. KAKOOZA Adrian wanatuwa omukisa omulala tujja twogere nnyo ku nsonga ezo naye twagala tusookerawo reason being twagala nnyo okutandikira wali. Yeah, because I know when it comes to health kintu kikulu nnyo obulamu kintu kikulu nnyo. Tujja kwogera ne ku ndwadde ezimu ze twandiyise eddogo. Eddogo. Awenzira siwali walala ebirala nja bikimedda naye ebyo kati wengenda okukomawo kyengenda okwogerako kibayita eddogo babeerawo nga ddogo endwadde ezandibadde nga eddogo ng'ogwe bw'oziraba zandibadde ziyitibwa eddogo nenga si ddogo ndwadde as in sickness. So mbadde nabulime Esther Essi wano ku Talk with Essi mu mindset change atenga Brian yabadde camera kampisawo akalanka abakama bange akajoy Star Fashion Store ono nno ng'asangibwa ku Ham Shopping Mall floor ya kubiri main gate eduka U73 U74 U75 engoye zonna zina gwe ayagala okulabika obulungi ayagala okunyuma Joy Star enamba eri awo ate era Satellite Hotel Kisas Chanja Road gwayagala Satellite Health Club gym massage sauna genda awo obenga byonna bisanga bayina hotel rooms ennungi bayina byonna weebiri abalaba omupiira abagala oboleza emmotoka Satellite Hotel. Mbadde Essi wano ku Talk with Essi. We meet next time. We love you all.